competition is now tight. Very tight. And it is visible. Munnayuganda ali eyo njagala okujjukiza mulimu ebiwandiiko bye tuli nabyo biri very very vital, very important ng'ate nga tekibadde nti n'ekikubulako sisobola okukalubiriza obulamu bakisobola n'okuleetera ebizibu. Waliwo emboozi y'omuvubuka yeetambula passport ye rather endagamuntu ye yabula bwebula abaagironda bagenda bagikozesa okugulawo companies zifera abantu bamukwata nawulira miganga bamukwatira ku airport ng'agenda kuba kyeyo kye bwe bamukwata batandika bamugulako emisango ne kakati akyaweera embana misango to prove that kuba ndagamuntu erimanyaga ekifaananyi buli kimu yeye he has to prove to the police that ndagamuntu yali emubuzeeko buli bw'obulwa simu kaadi oba essimu buli bw'obulwa document yona agenda reporting enti ebuze mulekerawo okulowooza nti no buli ya reporting aba ayagala kati nze one thing I know it is very hard mu Uganda muno ekintu ky'okubula n'okifuna. It takes a lot of money, it takes a lot of time, it is a longer process. Naye nze nakunyumizaako we banziba ababbi batusanga ku gate ne batubba ne babba essimu like those days bambi ng'akasimu kooba okaagala nnyo ogamba ngenda kuddamu ddi ofuna essimu biki naye nagenda ku poliisi y'entinda. I remember that day natambula nga nva ku poliisi nga nkaaba n'amaziga kuba baali banzibye buli kimu ssente buli kimu we natuukawo bulungi we bati omusirikale n'aŋŋamba ne mubuulira ekyabaddewo just nga njagala ku reportinga nti banzibyeko essimu in case it is used for anything. Naye poliisi yaffe ebanga yaffe soko tugulira ekyayi bagulira bakubabo nenzirayo ku station ne neewola ebiri kuba nze nali sirina buli kimu nga bakibbye nja ne mbawa naye ne bampa reference in case anything it is that bad nti oyinza nga bafinali sirinawo yadde ekikumi towooza oyagala reference find ways to get it na reference kakasa nti ne kino sikyakirina mikono gyange weba layini gigenda kuba mu company bagiblock omulalo omuvubuka aweera ennembana gw'akasimu era namulabako ku internet buno bwakapeesa kyali we yakamwa saimu nga simu yewe neekubulako nenkuwa akasimu kumba oli naye yakalonda nga kaliko emisango kaliko omulambo nti mpantuuzeemu layini jjukira essimu ezo zirina serial goyinza ogamba aye kasita essimu teriimu layini bajja nnoonya serial namba ya simu. It is very, very serious. Anything you lose, genda ku police reporting nga bakuwe reference omanye nti ndagamuntu yange yabuze. Omanye nti passport yo yabuze, omanye nti essimu yabuze, omanye nti passport. Neba bakuyingiridde mu nnyumba buli kye batambula nakyo genda reporting obiweeyo buli kimu kebere TV byonna byogere bakuwe reference ate ogitereke bulungi tomanya w'oli gyetaaga. Yeah. So ku kalowoozo kikulu nnyo ekyo. Okay. Banayi